kakati ensonga yange eri emu. Nawulira olina abanene ye Kampala bodiringa nabo, naye kati embeera y'ekyalo entamye, mbeera ngikooye. Toyinza kunjiyizaayo ne banfunirayo ng'engeri y'omulimo nenva mu kyalo kuba embeera ngikooye. Banfunirayo akalimu nange ngende njiyizeeyo muganda wange embeera. Webale mukama obulamu bwotuwaye, webaza mugamba omongeza gogabaye, zekyulita obukome gwalabirira, zekyulita obukome gwalabirira. Yupiro asiweza godizibulesi, yekwatukuuma tuwonya batifesi zina. Ezina. Banange, simanyi nina maiki. Banange nyimba. Toleta babugende. Maya bale Vixen. Nyimba. Kandelezemu nga nkola lihaso mpola mpola. Karibu. Mama Joan tukwaniriza. Sikusiga masanda niba n'abantu beki. Ngokidde kuwata banange. Ati katolaba ebintu mayira byo. Tukwaniriza Mama Joan. Obulamu bugamba ki? Nengo oli bulungi. Joan agamba atyaye. Ndaba yeyagala. Wananti zembera z'abaana abato. Ngokidde kuwata banange. Anti katolaba agava mu kulya. Goli bulungi. Mpola mpola. Nenga muri bulungi. Tuli bulungi. Je tulina ffe. Mugamba mutyeyo. Tetulina kuzibu. Naye ekibadde kinkezezza. Ninayo akapoloti kange kaagala musente. Obusobola kunfunirayo kagula. Mutuufu ewange kiri bubi njagala kasente. Okatunda sente mmeka? Kaagalamu nga 2 oba kamu kitundu. Okay. Watuuse dda. Kati nze ndi broker. Kitegeeza ndi ku line. Oli ku line. Ojja kuntemera. Tewali buzibu. Bwe kiba kiteredde. Kale tweyanza Mama Joan. Kati nange kansigale nga mbivuyaako nga mbikolako. Nga bwe nkusuubiza mu ssaawa 4. Nja kukomawo ku ssaawa 12. 12 nga bwe nkugambye kyekyo. Weebale nnyo.
Sense ogamba otya? Ndi bulungi. Obulamu bugamba kina mukwaya. Nango mpisa erinnya naliko. Ate otya oliko otya? Peter Vero wakiri. Vero. N'erinnya Namukwaya ever since nga tukyali ku ssomero. Ompita Namukwaya. Ne Vero ne erinnya mbadde nali sirimanyi ku ssomero nakulabanga naye nga ndaba. Nga bakuyita Namukwaya. Kale wamanyi by'oyagala. Ekyalo kigamba ki? Ekyalo gye kiri tuli bulungi ndowooza okiraba. Omusana. Munyumira. Awo ate tunyumirwa ki? Akasana katwokya. Katwokya nnyo. Bule ku kyalo enjala ennuma. Enjala ekuluma? Ntambudde mwana gwe. Sensa nkunoonyeza. Buli wamu. Kweri. Ngambayo nze mbayo emmere teweraliikira tuli mu kufumba. Enajja essaawa mmeka eyo gye waakawa? Omanyi nina kuuka amasannyalaze weegali. Ani alina kuuka? Igwe? Sensa ebyenkuwa bikoowa. Ekyo tolaba n'ekiyungu nakigalawo kireko. Nga mwafumbisa enku. Nnaku zino twakolamu amasannyalaze weegali ddakiika era 3. Tali bubi nali manyi kane obulamu mu kyalo bukaluba. Bukaluba. Manyi byakugezaako naye mwe mwagendeyo mu kibuga ne mutwerabira. Kwali kusalawo kwa muzeeyi kale twagezaako. Muzeeyi yasalawo n'atundako paati emu n'atulekerawo kale awokola kiwe baziikaye. Kyeyalekawo ekyo. So kati wenasazeewo okudda nengamba kanzireyoko ku kyalo. Nzija nembalabako nenzirayo naye nagamba esigenda kuddayo nga sikunoonyeza. Bambi naye nange nali tudde okulaba nno wampa ennamba esembyayo 87 nagikubako nga teriiko ya sisita wange naawe kati yagimpa yampa ya sisita we. Tomanyi nze nali sinafuna simu yali ya siso nayo baagibba. Naye wafuna esimu? Siri bubi nnyo kale. Eno gye bayita infikisi. Twaliza muli mpa n'essimu yange togisiiga masanda. Tova matooke. Ne banaaba ekibuga maaso. Kati naye y'essimu nga ya bbeeyi. Si nnyo naawe. Bagiyita batya? Nze manyi Infinix. Golooza kana akasimu akateekawo emitwalo 45 okola loozi. Si nnyo gikutono si kabbe. Ndaba mazanga. Nze omanyi nze neesobola. Gireke tondaga. Gireke. Olaba eri. Omusajja olina esimu. Erina network esinga eyo Infinix. Okay, by the way sensa. Okimanyi mbadde mpita ayiteeyo. Nayo kyali wange gwendabikawo omulala oba omujjukira gwe bayita Paulo. Paulo omujjukira nasomako naye. Ojjukira kali akawala ke yalinga nako. Akali kali kansumbuwanga nnyo akawala oba kajjukira. Kawala akali akawanvu akeeru. Ko kennyini kalagawo. Akawala ako kanzijukiremu. Akawala ako endala ebyokwenywesa. Anti eby'ekyalo bimanyi musana guba mungi tuba tulina okunywa. Kati akawala ako kafumbiro. Tekagenda n'oyo omulenzi. Iyo gwe nnyini yakatwala. Kale gwe yawe ebintu wabizanyiramu. Nange ne nkudduka. Anti nali nkyasoma. Niwe. Navaayo ate nga bamutudde. Besides that, mwana gwe okimanyi no naguzeeyo ettaka. Waguzeeyo ettaka. Ne bannange wakolamu. Weddaawo. Bannange. Naguzeeyo akataka nagambye waayi kanziri waka ku kyalo. Bunene ki? Kali awo kale. Eri hiika. Nkaga ku 10. Tinawe teweze hiika. Nkaga ku 10. Nkaga ku 10. Nkaga ku 10 nene wano mu town. Si nnyo. Jagala ettaka nga ddene olaba litwalinange waka. Njagala ndizeewo. Njagala ndizeewo. We bali kukola. We bali kukola nnyo. Kugezaako mwana gwe. Naye nange nsabira. Nange nina tonnaba kyogamba. Sinaba. Tolina kye wafunyewo yadde. Nina we nafunye poloti. Eri mukaga kunya. Tinjagala osasula. Ate bansedde. Bansabye obukadde buna. Kati nsabira. Etiki? Yenkanawo obunene eyo mbusimanyi biki. Olaba. Wanene.
tewali gwe kyekiriwo. Toyina by'oŋŋamba nze kankubuulire gwe omwana, toyina by'oŋŋamba. Twateesa tutya? Nenkwata ssente zange nenzikuwa. Nali sirina ssente, nenkwata ssente zonna nenzikuwa. Walowooza siifune baana? Sooka ombuulira, wali omanyi siifune baana? Mwana, njagala ssente zange. Njagala ssente zange, toyina by'oŋŋamba. Kati mu nnaku 2 nga sinnatuuka Kampala, njagala ssente zange. Saagala kumanya nze tobiŋŋamba ebyo. Kansuubire omanyi ki kye nsobola okukola? Omanyi ki kye nsobola okukola nga tompadde ssente zange? Ate saagala kukaayana naawe, okitegeera. Saagala kukaayana naawe, kwata ssente zange ozinzirize nga sinnadda na Kampala. Ndowooza okiwulidde. Kiwa abantu babaaki. Sooka nkwatemu katini mwana, ndi mu meeting wano. Anyina kuddira, just sooka nkwatemu. Genda bakuwe buli kimu ky'oyagala, nze ngenda kujja nsasule we mba sisobodde kusindika. Gwe tofaayo, ngenda kuddira. Kale. Sensa. Ng'oluddeyo kiki? Mbaddeyo mpolampola nga nina bye nkwasaganyaako ky'obulaba nduddeyoko. Ntugwayo naawe. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mpozi gwe. Olaba nga buli fine. Ogamba otya Namukwaya? Bannaye, lwaki tolekera okumpa erinnya Namukwaya? Lwaki? Erinnya lyo? Naggambye erinnya lyange. Ate naawe olimanyi. Yanziza kati Sensa waliwo byenjagala okuyitiramu nesimanyi oba oyitawo sobola oyitawo kasita eba pulaani nga egoba nungi tekyetaagisa gamba nti kasita eba pulaani nga egoba kuba eno yo pulaani eyi massive eri kiriya nnyo eriko ssente Sensa kyolina okumanya kiri ekyo kiri kimu ekyankomezaawo ku kyalo kuno kutumbula kyalo otya like bw'aba nga muvubuka asituka ave waali wansi ayambuke waggulu tukwata ku talenti z'abaana abavubuka n'abayimbi ate kati obuyimbi si talenti naawe omuzannyi muyimbi munakatemba buli talenti gy'omanyi
Omanyi ku kibuga tulina abazungu batukwatiramu. Abazungu bano bajja kale tulina gye twabasanga eyo bagamba nabaliiramu kawe ekibeerayo bagamba nyine ewaffe emubende waliyo kino bwekiti ne bwekiti mwana ne bagamba tujja genda tulabe kati nga nsooka ennoonya abaana abo bakole auditions nga wobimanyi si byamaanyi ebyetagisa si byamaanyi naye manya nti woba oli muyimbi tugenda kukolera vidiyo eyakabi tugenda kukolera music sound tukutwala mu studio zino ezakabi kiki nkugamba ekyo kugamba ekindeke kiggo kati kyotegeeza nze ndi muyimbi bugenda ku kyalumu nga nange nina vidiyo nga ndi ku TV sezo manyi lwaki ntuukidde ku ggwe nesinoonya Paulo ow'okukyalo sasa twalinga kusomero nga gonda goyina talenti weeyimbyayimbya ebyekisiru okwata kapeeni ngamba niyo omwana ayinza okuba talenti yagitwala mu maaso kati ningamba kansookera eno mbayite mundabe kati onaafunayokko ku baana kati rabayo nitwaggwamu era eva ebintu byo byebyo kankulage ndowooza mukama azzeemu essaala yange ekyo kyennyini kye nali nsaba ate kyo nsomeddemu sensa twetaaga abaana kati abaana mbalina abaana bangi wali abaana abali mu kirombe wali abali mu kulima nga balina talents abazanyi b'emipiira gye bali kati mba ngenda kufunira nga bangi kati olaba naakina abazanyi ba mipiira asobola n'ofuna chance n'agenda ibweru n'asambira mu Manchester United akapiira ono tenderi naawe sensa omuyimbi bayinza n'okutwala ebweru n'orecordinga music kuni bano balili baby okitegeera leka naawe gwe tuti kyoyagala okuŋŋamba bano betusasulira ssente okuyingira mu gundi mu show zaabwe ŋŋamba labako era mmwe mbasaasira abakyali ku kyalo nga nkola nabo nga nnyimba nabo sensa omukisa guzzi byabwerere kyenkana guno omukisa oguzze tosasula ssente nkugambye kyenkana byabwerere kuba kasita obanga ogenda kuyingira just osasula ka registration fee kameka etaano gyokka ate nga kyemmanyi mmwe olina ku ssente so sente weziri nina akaliga nina embuzi nalima sizoni mulina n'ebintu bye mulima sensa ku kyalo kubaako ssente muli balimu sasa oyinza okubeerawo nga tolina ebijanjalo ku nnimiro gwe oba kasooli newankubadde akasana kayaka kangi naye obujanjalo gye buli ate kuva buto weerundisanga obubuzibuzi obwo gwe nkumanya oli muyiribi ate kitaaga n'ofunayo abantu we batyo abalina kale etaano si ssente sensa kituufu kyoyogedde kati tulaba nga kyenkana byabwerere kituufu byabwerere kubanga etaano olumu ngikwata nengenda wali nengulamu ebintu mu dakiika 2 nga zaweddewo kati kino ekigenda okunyamba bulamu bwo bwonna bulamu bwange bwonna oba wakimaze dda naawe talenti yange egenda kuyimuka nkugambye obulamu bwo bwonna kati ggwe ddaawo banna noonya abaana in fact ngenda kulagira office eyo weri wetutuula wano okugonya ekizibu eno nayo neerabirayo ndudde okujjayo olaba eno wansi nga gye mwali mbeera abayitawo batya akalo bakayita batya akalo kaali kali awo kasookezaako abaka biki kalungi eyo wansi awo twatadde ka office ako kati registration egenda kubeera awo kana akayumba ke nalabye nga basiize kala ya red wayiseeyo ddi omanyi naye totudde naye kyonna kyekiri ewogenda kuba registration buli kimu kibeera awo olujjuza form okasula ssente zo nga nyingira oyingira ebisigadde byonna obitukwasa gamba mazima ate gwakubuulirako oyagala wakiwambazi wadde ombuzeeko nnyo wendi namugamba ki kati twazuukidde kati
Kintu wakirabye. Azukidde munnaye. Olaba Arsenal yaviridde maawo naye olaba petulina ke twagenze nako nno. Naye nali nabagamba ne mbagamba temusobola kukuba maniyi. Bwana wabulabye. Kano beda kasaza kazino. Kasakatebye ensooka n'empaga n'engwira mukwano gwange ekyokunya ne muga akwate. Kati omanyi abantu ba Manchester. Bo bagenda kulabya danga maniyo nganfu. Arsenal yaviiriddemu awo. Takyayogera. Kasa eno ne wosanga ekubo kati yonna lyasirika bwe liti naye singa yatwalayo ekikopo wandirabye. Ye gwe nzijukidde. Namukwaya akunoonya. Engeri gyayogeramu alagira ddala mbuno yetagatingatinga gye akusitule oba kusukasuka mu bbanga nze simanyi kiki kiriwo. Akunoonya bubi nnyo. Abaana abawala nawe no bansobera. Kati nzi neewuunya omuntu n'akulemera nawe n'abakazi bakyakwana abasajja. Eno oli kubalatira mu nsonga zino ze nkugamba naye engeri gy'abadde ayogera ndabira ddala nga wayinza obbaawo obuzibu. Ate buzibu ki? Anti gwe ngamba. Nze sirina buzibu bwonna ne Namukwaya naye nze Namukwaya sirina gye mutwala ku bawala bendina. Nawe olinga atamanyi naawe. Balatira mu nsonga. Wano Kampala wano ku bakazi abali wano nga njagala Namukwaya. Namukwaya akubulya amazima. Namukwaya yankwana. Namukwaya njagala ate si byendiku. Kakati omukwano gwammwe nammwe nze ate mbiyingira yankubidde essimu bubi nnyo. Kwetaaga. Kati yagenda mu kyalo kati ayagala ayogere nange. Laba misikolo ezijjudde wa. Ale n'okwogera ayogera bulala nnyo. Zijjudde naye saagala kumukwata. Mwagaza. Kale nze onambuulira. Abakazi benjagala taliimu era talibeerayo. Sisobola kumwagala yakwana wali oyo yampaako ne kasente. Namukwaya? Nasasula. Namukwaya gwe manya bulungi. Sisobola. Nange amacha gano nkedde nina bennoonya. Ndi mu kunoonyaako Sadaati ne Seeki. Waba ndabiddeko? Sinnabalabako kuva ku makya, simanyi gye wagenze. Teka naawe. Sinnabalaba mu butuufu. Badde obaagaza ki? Ate mbaagala omanyi ebyabavubuka nina ddiiru gye njagala okusamba nabo kimanyi. Naye baŋŋamba nti wali olina ku nnamba yaabwe simanyi kituufu. Namba yaabwe ngirinako naye. Wakazi. Ne nange nina gye nnina waliwo eneesembyayo 9 oba yeeyo simanyi. Si yeeyo yaabwe esembyayo 8. 8. Bakuwanfu. Kati ojja gimpaako. Kanjirabe kanjikoppe. 7 8. Okay. Kati ngenda bakubirako neyanziza. Lindako. Nawuliddeko kana akawala kanakyejo kali lubuto mbulwa Sadaati. Akabeera wali eri? Kabeera awo emmanga awaawo. Ninga kategedde. Sadaati? Nawulidde nti kali lubuto lwa Sadaati. Sadaati leero kamujjuutuse. Andi ndera mulaba gabepeya nako. We nawulidde. Bannange leero Sadaati. Amakyokula bamunoonya simulaba. Kati awo. Wabitegedde otya? Nange babiŋŋambye naye simanyi omulenzi oyo agenda kukola atya mu butuufu. Sadaati wange. Bannange. Akawala mu butuufu kato. Kabadde kasoma. Kadde mu siniya 3. Kamanyi katera okumpitako wano eno nga ndi mu lusuku nkoola nyima.
naye omulenzi oyo alimba mu butuufu kawala kato kabadde kato ko kadde kato Sadaati kyolaba nkuba kusimenga munoonyerezeeko mwogere. Kale tujja kulabagana. Sadaati olikiriya naye bagenda kasiba naye ebisumuluzo babisule mutooyi tebugwa kufunisa abandi mbuto. Ayinza okulaba munnange gye tuli nange mbadde bize nga neesibaasibako ku buviiri wano enviiri ogenda sala magezi naye waluwulidde luno mbuli bwange
Suka olumbe. Muwala wa wali manga wali Sadati yamufunisa olubuto. Ali wadi. Wali manga. Kanteriri. Oli omuwala. Muwala. Linnya lisikirira bulungi naye bamufunisa olubuto. Ani yamufunisa olubuto ani? Omulenzi bamuyita Sadati. Ebyo ebyana byantama. Nga bitufuukidde ekizibu ku kyalo kino. Sadati yafunisiza olubuto ani? Nakyejo bamuyita Nakyejo. Akawala kaali kakyasoma n'akafunisa olubuto. Okulaba nti tebakusiba kubanga bakunoonya. Amagezi weegali. Ne wendi kati bantaddeko nga mbega nti kasita nkulaba. Nakasente bakampadde naye oli kyali wange. Aleka naawe. Sigenda kuwaayo. Kati olaba? Nkwano. Nekimanyi nti nze asinga okwagala. Njagala. Ne bakuba tekimanyi. Bagala nnyo. Ne bakuba tekimanyi. Anti kyekiraga nti yo njagala. Nafunyeyo akalabo ko kenjagala okuwe. Mbadde nsawo zibizeemu amaaso. Nzibirize? Lwaki? Akiyagala nsooke nzibirize. Ekyo kyokka ky'oba onkolera. Sooka ozibirize olabe. Kale. Muko kiki ate? Tulabye. Kati wenda kundoopa. Enda kulope wamani. Leto ndoopa ngenda kufunayo akambe. Sente mmeka? Ngenda kuwaayo 10. Kiraba otya? Amusha mwana muto. Wakumpa 10. Nze ngenze. Enda kulope wamami obali ne sita wange. Kati gwe badde baga sente ki? Manya ga 15. Naawe nze sente nnyingi. Owaaye tolowooza nnyo. Kiki ennyo? Ntiisizza. Naye naawe omusajja mbadde nsaaga. Mbadde njagadde okukutiisa. Mwana. Kati biki by'okola? Mbadde nsaaga muganda wange. Gwe nze basobola okumpadira ey'okunoonya nkukwate n'enzikiriza. Ate bibadde tebiriiyo mbadde ndi mukutiisa. Okimanyi? Mbadde nkutiisa. Mbadde ntidde. Naye ate byonna gwe beera mukakkamu tewali kigenda okukubeerako era buli kimu kigenda tambula bulungi. Naye mwana ndi wano eno waliwo ttiiru gye njagala okusomeramu. Okimanyi? Mbuuziire. Waliwo ddiiru. Ddiiru ki? Ngamba ddiiru ate gwe ojja kukolera. Oli celebrity, oli muyimba, oli dansa. Ojja kuba oyiseewo. Wali olooseeko okubeera omuyimba w'ettabu. Omuyimba ow'amaanyi. Ng'oyimirira ku stage abantu 700, abantu 1,000 nga bakulaba. Kweyisa kusomera mu ddiiru ki? Kati waliwo ddiiru eriwo, waliwo ekitongole. Waliwo ekitongole kyavudde mu Amerika, mu China. Kitumbula ebitone. Oli muyimbi, oli muzanyi wa firimu. Gwe bintu bitone nnyo ebyetaagisa. Era nze olaba. Nze gwe ogenda kundaba. Webale Mukama omubulamu. Webaza Mukama mukisa kugaba. Tetumanyi Mukama. Zina. Zina. Olaba oluyimba olwo. Bebantadde musi. Antuka nteke wano Mike. Bantadde musi.
nise kinawulika badi bange otufeera ate kubafeera ki gwe wakana mugolabe era nkwata mu bugalo guno bw'otajoyini bw'otatwegatteko ku kibiina kino guno gwe mulundi omusimba okukwata mu ngalo zange okuddamu okunkwatamu ng'osasula olina osasula sente okundaba okimanyi ekyo sikimanyi ekyo ekitongole kiri kirungi nnyo kati nga gw'omuyimbi oli dansa muzanyi wa firimu bakuteeka mu sente okwewandiisa no sente entono mitwalo egi etaano kyokka nze mbadde n'akaliga kange kenatunze baga mbadde nkya kitegeera mbadde nkyagala nnyo ate n'abantu abo si baffe bantu balungi era balina n'ezifoomu osasula sente ezo ne bakuwandiika pasi ngambye baki abo abalenzi bantama singa babasibako nyaabula abo abaana batukoogeza banage gembadde nkuleetedde mwattu gwe singa babasibako omuntu n'awummulako kwabo abaana tebasobola kuwasa bagala kufunisa bawala mbuto maama byebiri ku kyalo byebiri eyo ewaffe mbadde sinnalumanya kasita ndikuleetedde weebale weebale kulungi nze kyengezaako okuyingizaamu ate kirungi bannange saddaali gunisinga siteepu eno tujja kundaba nga fulayinga bufulayinzi ate njala kukikuba teweeralikiro kyamaanyi joyininga kwegatta ku kibiina kyaffe oba obusuuli bwafa funa kyotunda nalaba ng'olina endiga olina embuzi olina ente funa kyotunda twaleeta naye tujja kulaba tujja kulaba kanzikirize nti tujja kwaniriza wano wagamba watya wano gye tuli bulungi mugamba kyeyo gyetuli kayumpanga kalungi munaye ekisa kya mukama mbeerawo mpolampola lwakuba nti sinaba kwetereza bulungi naye mu maaso kaabo mugamba kyeyo tetolina obuzibu omukyala agamba ki mukulu
agamba atya nga woli mbeera ki obulamu bugamba ki bulamu bweyagala mpozi obubwo gye ni mpolampola tugezaako wegityo naye nga akasana okalaba kasana nkalaba kutemu olaba ne kasooli w'abantu akaze kasooli akaze sente zibuze nkugambye sirika kukya sente nina nekiodiyo kinakubayo awo embeera y'akasente kale nga bw'ogimanyi mbitegeera kyatambula nnyo ku nsaasaana naye nga weekiri era njagala nkyanoonya sente kale kikolera vidiyo lwe luno oluyimba lwe nalaba nti gwamaanyi mukama oba olwo waluwulirako naluwulirako wakikuba yimba olwo mwana kati njagala lukolera konsati nkolera vidiyo kyawedde dda njagala tambuza ekintu awo bakuba embeera y'akasente ekyagala embeera y'akasente gwe ogenda fuuka muyimbi wa tabu alo tuli wano likiriya naye nga oli fit gye baliko mukulu ndi bulungi gitambula gityeyo gitambula bulungi emirimu mpozi gwe nga mutudde kiki mubaza kaki tuli wano omwana tukirinzeemu nga bw'obimanyi omukyala enaku zino taliiwo yagendako eyo waawe simanyi ebyamukwatirayo amukwatirayo oba gyasiwa mugoba sinaba kumukubako yali ajja komawo nange njeeyo ensi twalaganya ate otya naye nga omanyi ensi tokyakola enaku zino sajja otoba ate emirimu kyalabika tosobola kugendako eyo mu kikubo n'ofunayo ekyokukola kyonna bakugamba eki naye ntambudde nga omanyi ate nze munayo sirina mulimu gwenyuma tulina puroguramu ze tulina nesenza bamutuula babiri sibategeera simanyi mulina kyemwagala kuyisaawo mbwe bwentuula nono senoga ate ginkumanyi nga tukyali kusomera engeri gye batuyisangamu eri naawe ate ntya nawe obijjukira nga tuyitaayitamu wali embeera erina nga wogimanyi y'essomero mbitegedde laba bwe twabeerera ku ssomero nze embeera zange zonna zaali za musiki ate gwe olabika ne gwe olaba otya ng'okutemaike wali ng'oli mu baana ng'ovuyisa negomba okwata ku maike ng'abantu mwenna mutudde eri muntunuulira naye kati ku mbeera gye tulimu naye mwana ku ssente engeri yeziganye gunootambula ng'olagawa yogenda kuyimbira bameka be bakala bano kukyala bavaayo kati mwe muddaawo ne mwerimba muyimba just ebyo bye mulimu byaffe wano ku kyalo mujje tukube bulooka buli mulimu ogukola naye omukisa gwange naguleka wasimanyi omwanguzi tawanika ogezaako eno nekigaana gendako eno ogezeeko eno bwekigaana gezaako awalala ebintu bituuka ne bitereera teweeri mitinga era nange era kati saawa eno era kyendowooza era nange situdde naye amazima genye oba kinasoboka simanyi kiki ono enze wano lwasonga nti netaaga buyambi ne ssente naye muve mu ebyo kati ojja kubeeraawo sente oziteeka mu audio ba biki nkiwa nti wano teri mwana agenda kuvayo mbu agenda kuba oluyimba tebiriiwo mujje tukube bulooka kugambye aye gwe ku kintu kya musiki nebwonkuba emiggo sobola musiki kyekirooto kyange kyenina musigale mu bulooka nze ngenda kuyisaako eggaali awo kale nze mbala nenseka mbasekirira
kubanze wali katono ngenda kakuba wali subiriyo mvadde sala ngene genda wali mbubike dakika mbeka nveewo naye ate gwe sente nezolokola zona zigenda kufiira bwerere si kufa bwerere ko bule muganda wange ku music gwe manyi ze muntu ayimirira ku stage abantu bonna ne bawanika emikono ola ne sensa yalina eddalu yamugwako nakakkane kyawo kyamutereeza kati ali wano abula siganya abula naye kimanye naye ajja kuda ntu kube buluka ofaanana butya muganda wo tasanga mukwano gwo kale osobola kufuuka nga muganda wange Kampala wano nonyamba manyi kuyambagana kuba kulungi mu ngeri ya sente oba kukola kyokola amazima neetaaga obuyambi at least nebanga wiiki suleko wano nga wesinziira nefuna omulimu mwana ebintu ebyo sobola kugenda mu bulooka ate kati gwe sigayo music wo fino nga wetukola tugagawale nze ndi mu city kuba ye music tonamuwulira gwenkuba nakawulira kawo kale siganye kalungi naye olowooza video genda gijjawa abaana balina videos ezakabi ono mugambeko asobola okubeera batya nga talina mukazi takiranga akuze okuze jukira nga tukyala nze sobola olaba pozi ndimala kale kubeerawo bwentyo kati ogenda tulimba nti oyagala sooka okole concert asooka ogendeko ebulaaya nze kakuwulire kyekya ekyaddala eyo byakito wandibadde otereera kati olaba mukulu Senoga ndabye ku birooto byo watuuse dda era kutandika okukola ekyo kyobadde otegeeza muganda wa simanyi oba kinaasoboka kubanga walowoolaba wane nga wenkugambye olwedde omukazi yagenda naye ajja kukomawo kati wakyanga wakajja wano okubeera wanene n'akomawo enja sikugobye naye ekyo kyenyini kyenjogera yandibanga kyekituufu kubanga omukazi eyo gyali naawulira nti kati gundi yaleeta mikwano gye mu nyumba yange ng'agamba ennyumba yange yaleetamu mikwano gye okusulamu abatagenda kundabamu magezi atuuse gwe mbadde awo nga nkuwulira nga byoyogera kuledde waliwo vision eriwo kati gwe kikubire ne mu ngalo omukisa gwaze kati juke oli muyimbi oli dansa kwegamba olina talenti olina ekitone kiki njagala okugirayo olidde wano ng'obyogerako oyogera oli muyimbi oli dansa yagala kola concert yagala kuyimba n'ebyo byonna tebikolebwa nga tulina ssente kati nina ddiiro musirike mbabuulire wakitegeddeko kyetya abanoonya tonaba kitegeera tuliire mukyali wange ate mwakyenva nkwagala kwata ennyumba otimiki vibe Senoga waliwo omukisa oguliwo waliwo project eyazze kiki nga tuyagala gyogera ekitongole gwe kikola kitya kiri ekitongole kikwata ku baana abalina ebitone abalina ebitone abagala okuyimba abasambi b'emipiira badansa abazinyi kikukwata ku mukono ate ekitongole ky'amaanyi linda koddamu kitongole kyavudde mu bazungu mu Amerika ne mu China ninga kirina woofiisi wane Uganda Kampala nenga waliwo abakula bakikulira ireyo ja